Ya mlonjo omukuto gwa There's Still Hope. There's Still Hope too. Yeah. Dreams and Visions. Africa for Jesus eyali eje. So tusanga ku testimony ne Tish TV yona emikutu tubeerayo. Yeah. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi wadde akakisa kano komawo kubanga ate atwogera ekigambo kyo. Mwoyo mutukuvu tulungamye mu Kristo Yesu mwana akatono mulamu tusabidde. Amina. Kakati omanyi okungana Benihindwa abaddeko ebyewuunyisa biyitirivu. Nnyo bingi. Balabye Nnaabagereka bwa Buganda Silivia Najjinda. Naye ng'agenza okumusabira. Yazze ku mukolo kuba ku Crusade. Enduulu neeranya. Agamba, oh! Eno Crusade tetugirabanga. Eno esitudde ne Obuganda. Kaddulubaale. Najja. Pulira. Gano mafuta. Mayitirivu. Mafuta. Abu ne bagamba, katulabe. Emizimu gisibuka mu Bwakabaka. Katulabe ebigwo. Bya Nnaabagereka. Mpulira. So abantu abaaso gaba baddaawo. Nga balinze. Balabe. Ginagungumuka gitya. Kigenda mu maaso. Osegedde. Mpulira. Akatambi ke tukuteerayo Nnaabagereka yabadde ayingirawo. Crusade. Era abantu kasaba amulabye bati. Bagamba era nawa spoken. Yawadde spoken n'agamba tebikyambaawo sirabangako muntu waati ng'akuŋŋanya mu kifo kimu. Yawadde spoken. Pulira. Era waliwo Benini yabadde mu State House Kayanja n'agamba abantu tebakuŋŋaana abantu bali bantu babiri asobola okuŋŋaanya abantu bwe bati. Kabaka wa President Museveni. Wanupu ne bagamba gwe sirika. Tuyambe kuyamba. Are you talking about? Byogera ko tebitegeera. Katukwe Nnaabagereka ate nga awa spoken ku Crusade ya Benihi. Mama Nnaabagereka ajja tubuuzeeko. Let Mama Nnaabagereka come say hello to us. Those of you who have come from foreign countries, we have a kingdom here. And Mama, njagala kwebaza for allowing us to park in the palace. We don't know what we would have done, but you have given us permission. These people, their cars are safe because you allowed us. We want to thank you. Please, Kabaka mweba mutwebalize. Mengo jitwebalize, Buganda jitwebalize. Era tuli basanyufu nnyo. Kale tukubire Katonda mu ngalo nga twaniriza Mama atubuuzeeko. Clap for God as we welcome Mama to greet us. Kama yebazibwe. Praise the Lord. Kama yebazibwe. Praise the Lord. Kama mulungi. The Lord is good. Ekiseera kyonna. All the time. Era ekiseera kyonna. And all the time. Kama mulungi ate era nga zembeera ze. The Lord is good and that is his nature. Kama kyakoze leero kiyitirivu. What the Lord has done here. Kubanga sirowooza nti nali mbaddeko mu maaso g'abantu abangi ennyo nga bwe bali wano na crowd. I've ever stood before a crowd like this before. Mwebale nnyo kujja. Thank you so much for coming. Pastor Kayanja ne mukyala Jessica Kayanja mwebale nnyo. Pastors Robert and Jessica Kayanja. Mwebale nnyo okutuyitira omugenyi gwe tuli okumpi okuwuliriza. Thank you for inviting the man of God for us. Tubadde nga tumuwulira okumala emyaka mingi nnyo. For many years we've been watching his ministry. Nze ndi musanyufu okuba nti olwaleero ngenda kubanga mwota buliro. I'm delighted to be receiving from him today. Mukama mwenna abongere emikisa. May the Lord bless you all. Nasuubira nti temujja kuva wano nga muli kyekimu. I believe you won't leave this place the way you came. Mikisa myereere. Blessings upon blessings. Thank you so much, sir. Mama Nnaabagereka okukkiriza tubuuzaako bannange. Clap your hands for Mama. Amina. Accepting to greet us. Thank you. Now I want you to put your hands together and we receive. You know, she's the highest. Ndowooza ebigambo by'omukulu tebabiddamu.
Tasobola biri antama. Weewuliriddeko. Pulira. Yadeebulako kimu Kabaka. Ate alengera kubuuza ate Katikkiro. Bantu oyo asiima businge. Kati ate n'agamba. Aye n'omuyita yaba akuyise. Kireka naawe. Bwe tomukyaza. Era baaligambye nti Kabaka wa Buganda yakyazizza. Yakoze ku Lusedi n'akyaza Benihini. Benihini. Mpulira. Naye era olaba n'abagerekera oba otegera butegeeza omukulu yazze. Yamukiikiridde. Ate oli wennyini ow'ensonga ye yazze. Kakati Saala yatandise. Abantu abamaaso batunula. Balinze. Balabe. Emizimu anti balowooza bagamba obwakabaka bwonna okwetoloola ensi yonna. Okuleka obwakatonda naye obw'ensi. Bo basement yabo foundation eri traditional nnyo bya nnono. Kituufu ekyo. Ate eby'ennono losaba byawula ne sitaani oluusi. Kati ne bagamba katulindaawo. Leero katulabe amafuta gano gagenda mu kasukaali mu bakwaya obwake bubasi. Benihini n'atandika Saala nekooka n'asaba pulira n'amutuukako awo save anointing ntifuna amafuta ne gamutomera. Teyagudde gundi teyafulumya ekyaki yerubaga. Baavu be bagwa batona. Eka naawe mbadde manyi nti yafulumya ekigo naagwe. Yagudde VIP. Nga banene bawera. Manyi oba wali emizimu emyavu n'emigagga simanyi nakumanyi. Zibolaba omugagga agwasambagala eri. Bali omulabeeko. Anti simulabangako. Era omugagga bamusabira olaba agwa lumu n'asirikira awo. Tavaawo. Naye omwavu abeetolooza kyaki yonna ne mugoba n'afuluma. Emizimu gye bamyavu nnyo. N'afuluma ebweru. N'adduka ekyalo kyonna ne mumugoba. Ndowooza giba gy'amaanyi. Musajja yawaddeyo akakoko yakeekudde bwekuuza yirina okuttigomi. Yirina okuttigomi. Okitegeere. Pulira. Gwoba wali omulabeko omugagga yamusabira. Simulabanga nako. Amatege kyaki yonna. Era n'engeri gye bamukwatamu. Bamukakkanya bukakkanya. Wansi. Njikakkana ssebo. Gira ebizibu nagitegeera nti nogwe tuliko mubede. Ogitegeerera. Ayo by the way. Ebizibu okutegeera nti oli mubede olina okubeera ne Kristo Yesu. Yakubya abantu embooko. Bajja funa ssente balowooze mugitya ssente. Bagema batule mu caayi. Gikubuuza otuwe muganda wange ne biliyoni yo ku akawunti. Pulira. Kakati abagerekana nga receive the anointing. Gamutomera. Nagweri. Ate yagudde. N'atuula. Ati yakeeridde bukkirize mu ntebe ye waati. Yawumuddemu bumuzibwa. Abalabirizi babeerawo awo ebbali. Oli mukulu naawe. Babeerawo awo okulaba omukulu ali bulungi. Talina buzibu. Era kireka n'abasaba bano bategeera nti ono VIP. Tamulemerako. Muveemu. Yalaba nga n'ayitawo ki mpola buyisi mpulira n'agenda n'amulekawo. Lwaki tetubawa katambi nga Nabagereka amafuta gamutomera? Katukabawe tukomewo. Let the chorus acknowledge you. Vidiyo eyo ndowooza ogyerabiddeko. Baavu simanyi oba gino emizimu nagyo gimanyira na bumanyizi. Abamu gibatigomya naye ate naye omukulu asobola okuba n'emizimu Nabagereka. Sisuubira obanga ayinza okuba najjo kubanga. Atola yakkiriza. Awa? Yayinza okuba nga alina lijo namba. Teka ku mikolo ndaba babeera ali ya Kabaka.
tikira biki genda ku gundi ku bigo yani yakirize Tema naze nzokuwali mchache Uganda bamaka. Yo kwa makatoliki babo Protestant. Asobola suka. Waona udatu. Nabo tebayina olusidini. Ndo ngane muzikita yingi data so mugoba. Naga na sale juma. Naga ko so mugoba muzikita. Alibaye tesimu siramu aveyo. Nyonya kugenda buzira. Okusiba ngola. Ugoba omukulu. Wera kangubuli omwavu gwe bagoba. Olinga alina sente. Katonda wange. Alikozola muziki ne bakuwa front chair. Muzikiti. Ha. Bano mukafiri. Alize balina na chairs. Wani ngambe mat. Na mat. Sina kaindo tafiri kuindi. Yagera unge basalira yina atula ngo nga basala. Etula kuntebe. Kanawe. Gwe kankubuliro. Awo sheke yukaya atula. Ate ne sheko kirizibwa. Tokirizibwa. Kutaka oyina okutula ndongo kotula pulira yatula ina batunulira ne bamaliriza basituka bakunama badda basituka kama ne bamwakazinda abantu omukulu bako kyolide abakubira salamu eri baba walai salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kakati ebintu ebimundoza embeera eno yetulete tuyisa tutyo ngama tino mama fino ajja mu kanisa bamwakazinda engero ono gwe mwanize babugembe olaba bate bamugenza no mu service namba abulire ekataba gatubulira biki hati tu Katonda yo olaba eno nga biganyi ngojja nga tutereza nkuyamba zenyizo no gena mugulu gwe no sigala ngamba watu ayogera mbwa Katonda akebera mutima mpulira nira bide passport mutwala kukiza mwana Katonda omulamu kaka mukizo no kubya constitution ye mateka osegede so ebintu bino bikwewunyisa akangubulire ntulula ko kabakanagira ne muziki atuukayo kale kabaka so kujja mu church yona ne bamugoba kujja ko ngwino kyononya kujja ko kwetulisizaako boom ngwino kyononya awo nozoko nga 7 Nade kanisa Yesu yakugana dyogoba abantu yakugamba dyogoba takugamba nga ugoba abantu buli omu muleka jenga ko akalase nga bwali kadoli ne title jali na kunsi temukiza kutula mabega wena muteka ali mu maaso actually ku katuuti ngokali nabake ko muteke mabega andi katimba de kusedo bato gisse gisse Katonda wange amawulire gonna gakera kukuba bagamuro musajja yagwadda gezo muteke mabega no mu Buganda nga mukubyo ne ku luseti bajjo kuba gwe ati nabe mukuru nga agamba temuteka abantu maaso batamanyi kubangalo mukuru kacyaza asekaze godaba gogana mukaka ezizagira ko bugizi wati abakubye anga akuyambye asobola okugano gamukola kyoli mukungu mpulira VIP ero muzanyi mu nyumba ya Yesu na tuli bana yabimbire ngamuzeeyo wali bali babede berere pulira ali nawe nonya Yesu ojafuka to mubede nnyo okubasinga nabo bano bubede bwa bukoma wala baza tutandika oluyimba luli amaze ndimu obubedani nga nabo bugenderawo taba cyali ofuna title mpya late yali n'omugenzi atacyali pulira so said ya abantu bagayade yabewunyisa pulira lawa yasitudde n'abagereka etamusitula bali n'amafuta negamusabula ekigwo negamukakkanya akwabagayi engeri yegamukubiyemu yabuzeemuko badde kyetaaga okwongeramuko byeko waggulu ne gikaaba ijoni ye Buganda yonna etudde mu bbo nene batukola batyo benini amafuta gagendera gwagwamu
Nani bebagamba bujingo osabira otema amafina n'atagwa. Aisha jiri mizimu mirama no ntabira n'atagwa. Ko gamba je jizze. Ya nawe kujawo ng'oli king'ang'ali. Ekitulekanira. Emputete muli kantu. Pulira. Abantu ne baga ayo abadde abakisa ensingo. Nga eziri bweziti. Kakati twade tuli awo. Mpulira. Ne wabaka akanga mudde. Mama. Ono waganda. Amongo. Agogo. Nayingirawo. The speaker. Ayya. Ekanawo. Katerole mukatono. Nnyo. Wenkomawo. Bamwadde naye akazindalo. Nawaka supechi. Tawo basobola bamma. Oni Yesu no bato mumanyi. Oyino kumwogira kugamba lye kubona amazima. N'obulamu. Nenga gwa buladda. Karedele mukatoda sikomeo. Tuli kutema ate ba mukurusedi. Bikibe walabye. Bikibe otalabye. Mabega wa kamera. Twabaleyo nga tufefeta. N'ekyokubiri. Kiki kyetegeeza kurusedi byo biwalabye. Biraga bibala. Oba biraga bimuli kugwa. Katukomeo.